kakati regional political empowerment eyo okuva General Bijira ng'asinzira mu kisinde kye ekya Eastern Revolutionary Platform enjiri eyo bwe yagisaasana ya resonatinga n'abantu bangi era we wawoolaba nti nze siwangalira wano naye ate gye nali gye kyansanga nagenda okulaba nga enjiri eyo gyasaasaanya erimu omuzinzi gw'amaanyi lwa nsonga nti amaanyi abantu ge basigazza mu demokrasiya gwe tulina mu ggwanga newankubadde ayina ebizibu bye essiga lya palamenti ly'essiga lyokka abantu bonga bose kinoomu we balina amaanyi okusobola okulaba ng'obuyinza bwabwe n'amaanyi gaabwe n'ebirowoozo byabwe ne interest zaabwe ziwulirizibwa nti wewaba waliyo abantu ab'ekitole abeekutte nga bangi nga bawulira baagala enkyukakyuka weewaawo enkyukakyuka esobola okuba ng'eyitira mu lukiiko lw'eggwanga olukulu era General Bijirwa enjiri eyo gye yafuuwa n'agamba nti bwe tutula ne tusegmentinga eggwanga ne twebuuza buli omu amaanyi ge galiwa nti ow'ebusoga amaanyi go gali wano owa regioni ena amaanyi go gali wano nti kale resources zo zonna zideployinga awo then tutule ku mmeeza tukanye nti candidate ki on a presidential level akyasoomose mu banne nti ow'ekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu nti kale Robert Kyagulanyi Ssentamu beera presidential candidate naye ng'ate bw'oba otalaga eggwanga buli omu mu kampu ye gy'asinzidde beera ng'omuwa amaanyi era naye akuwa amaanyi nti abantu be balabike nga bakuwagira kuba pulezidenti ate ng'eri ku sayidi eri nga ye kampu ye gy'akoze ababaka abali mu bitundu ebyo yalabika nti alina obuvunaanyizibwa obw'okubaleeta wegamba n'olaba nti eryo liba jjinja limu nga likuba ebinyonyi bibiri okuba nga basaggulira presidential candidate akalulu naye olw'okuba resources ze asinze ziteeka maanyi ge we gali nti NUP obuganzi buli mu Buganda nesooka negamba nti buli kiddo kye tulina okukola tulina okusooka ne tunyweza nti ekibuga nti Kampala, Mukono, Wakiso n'Empigi buli LC buli meeya buli mubaka wa parliament alina kuva mu kibiina kyaffe nti ebifo ebyo byonna tulabike nga tubinyweza nti kati bwe tunaba tunywezezaawo ate tulabe nga tukwata n'eri muzikato corridor genda ekiboga genda emubende genda wa yonna balabike nga bakola ki nga banywezaayo nti batuule beewe target nti ffe nga NUP nti tulina ebifo by'ababaka mu Buganda 105 katugeze I stand to be corrected naye tulina okumakinga sure nti 10 tubinunula NRM newe tusuzaako 5 etundutundu eryo libadde nnyo nti tukali ku negotiating table interest zaffe zigenda kuba represented nti General Bijirwa ERP nti ebusoga wawangalirayo abantu bameka nti miliyoni 6 ababaka bavaayo bameka nti 40 weewaawo we tujjayo ababaka 35 NRM newe tusuzaako 5 resources zaffe zonna bwe tuziteeka eri ne tuba ababaka abavuddeyo be babakiriza mu kisinde kya ERP naye nga temufa nti ababaka bonna abavaayo si ba NRM kubanga be banatuuka okuteesa ku nsonga z'eggwanga bagenda kugenda mu NRM caucus kuli bwa chairman w'ekibiina agenda kuba ne 2/3 majority buli kyayagala kijja kuba kiyita buyisi so mu ngeri eyo n'olaba nti regional political empowerment. Salamu alaikum agati nakalembe omusomi w'edduwa bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu gigaanyi papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa kyoba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jankusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja kwesira buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze agati nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 075-3-7-5-29 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukoye ku nnamba yange eno. Sinzira byonna byokola nkwaniriza olwaleero nkubuuzaako nti osibye otya afunye okusomozebwa nkusaasidde nnyo ofedde olwaza n'okusomozebwa okulala sobola tuka ku buwanguzi nkuyozayoza tuli ku MS Media nyina omukenkufu Muganza kyekyo sewo tuli naye wano agenda kubuuza
tunatandika okwogera ebigambo so obuuza abantu abatulaba ku MS Media balamusizaako abatuse ku buwanguzi tubayozaayoza weewaawo n'abafunyemu obuzibuzibu tusaba omukama alabike nga abayisa mu mbeera eyo. Nze omukenkufu Muganza mutabani wa Lakwena eyayonka ebbeera erimu. Tweyanziza nnyo tweyanzeege naye atandike ku nsonga ya regional political empowerment. Ensonga ya Bijirwa eyo. Then ensonga ogenda gigattako ekino ekyolusaniya. Otunamala tugende ku technology. Tutandikire ku regional political empowerment. Kakati regional political empowerment eyo okuva General Bijirwa ng'asinziira mu kisinde kye ekya Eastern Revolutionary Platform. Enjiri eyo bwe yagisaasana ya resonatinga n'abantu bangi era weewaawo olaba nti nze siwangalira wano naye ate gye nali gye kyansanga nagenda okulaba nga enjiri eyo gyasaasaanya erimu omuzinzi gw'amaanyi lwa nsonga nti amaanyi abantu ge basigazza mu demokrasiya gwe tulina mu ggwanga newankubadde alina ebizibu bye essiga lya palamenti ly'essiga lyokka abantu bonga bose kinoomu we balina amaanyi okusobola okulaba ng'obuyinza bwabwe n'amaanyi gaabwe n'ebirowoozo byabwe ne interest zaabwe ziwulirizibwa nti wewaba waliyo abantu ab'ekitole abeekutte nga bangi nga bawulira baagala enkyukakyuka weewaawo enkyukakyuka esobola okuba ng'eyitira mu lukiiko lw'eggwanga olukulu era General Bijirwa enjiri eyo gye yafuuwa n'agamba nti bwe tutula ne tusegmenting eggwanga ne twebuuza buli omu amaanyi ge galiwa nti ow'ebusoga amaanyi go gali wano owa region ena amaanyi go gali wano nti kale resources zo zonna zideploying awo then tutule ku mmeeza tukanye nti candidate ki on a presidential level akyasoomose mu banne nti ow'ekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu nti kale Robert Kyagulanyi Ssentamu beera presidential candidate naye ng'ate bw'oba otalaga eggwanga buli omu mu kampu ye gy'asinzidde beera ng'omuwa amaanyi era naye akuwa amaanyi nti abantu be balayike nga bakuwagira kuba pulezidenti ate ng'eri ku sayidi eri nga ye kampu ye gy'akoze ababaka abali mu bitundu ebyo yalabika nti alina obuvunaanyizibwa obw'okubaleeta wegamba n'olaba nti eyo liba jjinja limu nga likuba ebinyonyi bibiri okuba nga basaggulira presidential candidate akalulu naye olw'okuba resources ze asinze ziteeka amaanyi ge we gali nti NUP obuganzi buli mu Buganda nesooka negamba nti buli kido kye tulina okukola tulina okusooka ne tunyweza nti ekibuga nti Kampala, Mukono, Wakiso n'Empigi buli LC buli meeya buli mubaka wa parliament alina kuva mu kibiina kyaffe nti ebifo ebyo byonna tulabike nga tubinyweza nti kati bwe tunaba tunywezezaawo ate tulabe nga tukwata n'eri mu zikato corridor genda ekiboga genda emubende genda wa yonna balabike nga bakola ki nga banywezaayo nti batuule beewe target nti ffe nga NUP nti tulina ebifo by'ababaka mu Buganda 1,500 katugeze I stand to be corrected naye tulina okumakinga sure nti 10 tubinunula NRM ne wetusuzaako 5 etundutundu eryo libadde nnyo nti tukali ku negotiating table interest zaffe zigenda kuba represented nti General Bijirwa ERP nti ebusoga wawangalirayo abantu bameka nti miliyoni 6 ababaka bavaayo bameka nti 40 weewaawo we tujjayo ababaka 35 NRM ne wetusuzaako 5 resources zaffe zonna bwe tuziteeka eri ne tuba ababaka abavuddeyo be babakiriza mu kisinde kya ERP naye nga temufa nti ababaka bonna abavaayo si ba NRM kubanga bwe banatuuka okuteesa ku nsonga z'eggwanga bagenda kugenda mu NRM caucus kuli bwa chairman w'ekibiina agenda kuba ne 2/3 majority buli kyayagala kijja kuba kiyita buyisi so mu ngeri eyo n'olaba nti regional political empowerment njiri ya ddala kubanga ebeera ekozesebwa mu ngeri abantu amaanyi ge basigaza mu ssemateeka okusuula akalulu awatali mbo bagenze mu nsiko bagenzeewa naye nga balina essiga lya gavumenti lye bakutte ne balaba nti emyaka 5 gino buli budget eyita Mwai Museveni kyayagala si kyekiyita bw'asaba supplementary ya trillion 1.5
talina majority mu parliament bagenda kisimbire kuli bamugaye nedda sebo tukuwako buumbi bubiri ziri endala buli region etudde egenda zisaasanya okusinziira interest zaabwe weziri weewaawo. So waliwo kintu kye wanyunyundeko ekya ideological ne regional. Yes sir. Kakati regional political empowerment teyawukana nnyo na ideological political empowerment lwa nsonga nti regional political empowerment eba yekuusiza ku geographical setting y'ekifo era nga ku geographical setting y'ekifo ekyo wawo kye tuyita self determination okwemanya obuvaabo n'obuddo obuvo n'obuddo nti politics mu ggwanga lyonna oba mu nsi yonna on a global scale yeetoolera nnyo ku kye tuyita identity nti oli bw'alaba ng'avudde ewuwe gy'awangaalira oba avudde mu tribe ye oba avudde mu ddiini ye alina ekifo eky'amaanyi ky'alamuza alina okumuwanga ki amubeera emabega. So kati eyo nebanga ye regional. Kakati ideological nja kuwa ekyokulabirako mu ggwanga erya Bugirimaani baali bakamala akalulu mu Septemba wa 2021 era akalulu ako ke kalabika nga kavaamu pate za mirundi esatu ezasobola okutuula ku mmeeza nezikaanya. Kati abali abatulaba demokrasi ow'ensi eza Bulaaya ezisinga bw'otunuulira nga Germany gye nkugambye nja kutwala ennamba 10 nga kwegamba nga round figure tuba bo bayayanira ebifo 10 mu parliament nti ekibiina ekyobufuzi ekifuna ebifo 5 mu kimu mwegemanyi nga 50+1 kyekirina mandate ekola gavumenti okusobola okufominga gavumenti ne cabinet naye kiba kizibu nnyo nga gye nkomeredde ekibiina ekimu okusobola okufuna ebifo ebyo 5 mu kimu olw'ensonga eyo gye nkugambye nti kati ideologically waliwo abalonzi abatwala obutonde bw'ensi ng'ekikulu gye tugeze tudda olaba ng'omusana gwokya nnyo naye ekyo kyonna kiva ku butonde bwa nsi omukka ennyonyi gwe zifuuwa bodaboda emmotoka kati oli nakola ekibiina nga ideology yakyo kukuuma butonde bwa nsi ekibiina ekyo ne kiyitibwa Green Party kati n'agamba ffe poliisi yaffe twagala kukendeeza ku carbon dioxide afulumizibwa mu atmosphere era byonna bye tukola n'enneeyisa yaffe tukikola tutya kati ne wabaayo nti eri endala nti yeeyekuusiza ku byanfuna nti ye FDR oba giyita economic party mu luzungu nti FDR agamba bannaaye tulina nnyo red tape tulina nnyo bureaucracy nti omuntu ayagala okutondawo emirimu entrepreneur yenna ebbanga likye kimutwalira okulayika nga atandika kampuni agiwandiise afune license ya municipali akole kino na kino kumpi kigenda mutwalira weeks 6 naga tulina okukyusa mu mateeka ng'omuntu ne bwatula mu kasengeke agende ku mutimbagano asobole okuapplyingira kino na kino na kino bw'akisubmitinga mu ssaawa 48 kampani ebeere functional atandike n'okulanga emirimu hiringa abantu atandike okukola asasule omusolo economy erabike ng'ekola ki deployingibwa. Kati mu ngeri eyo n'okulaga nti ebibiina bisatu Social Democratic Party, Green Party kwotadde ne FDR eya economy bye basobola okutuula ne bikola omukago kati nga interest buli omu zalina za njawulo kati era kijja kulaga nti baba negotiatinga nti bano bwe baba beegasse basobola okuba nga baweza 51 seats ezo naye nga weewaawo ziba ziyisa namu nti olumu bwe baba beegasse baweza seats 68 kati ababa bafunye mandate nti ono yafunayo bameka 35 ono 22 oli so mbugatte 51 bagiyisa nako ne bafuna ki 68 kati baba negotiatinga buli omu interest ye weeri ono owa Green Party agenda gamba ministry environment tujagala ne ministry ya energy tujagala kuba bagenda driving a police bagambe nti emmotoka eziddukira ku masanyalazi tugenda zisala omusolo tulabika okulaba nti internal combustion engine zikendera ku nguudo omuko ogufuibwa mu bbanga gukendeere kwe kusobola okucontrolling ebbugumu eryo eribeera lituyisa obubi mu nkola ya climate change owa FDR n'agamba ffe twagala ministry eya trade n'eya economy tusobole okuba nga tukola policy ey'amateeka
agagamba nti omuntu yenna atandikawo kampuni alina okugitandikawo mu bwangu nnyo alina n'okukendezebwa ku bintu ebimusaba ebiteetaagisa ate omusabe katikisimu omugigi ate ebbaluwa yaki kati musabe byokka ebyetaagisibwa otulaba waliwo ebintu bye tulaba nti tebiri necessary mu kucreating a company lwaki tumusaba ebbaluwa ey'obubatizi yeekuusizaawa ku ki naye ate etteeka lye tulina erisaba so kati nga kyekyo nti buli omu ideologically agenda kuba nga atwala ministry akasana awo tekakulumbye si nnyo ogenda sembezaako wano tugaba ddagala katonda yawonya Sheikh Masunga ne Hajjati Jaliya abasangibwa e Kawanda nga bayita mu kitabo ekitukuvu Kur'ani mu bakuguka okusoma dduwa ezigoba ebisirani ebya buli kika amajinni amayembe emirimu gyo gyafa olina olutwe oba omukisa gwe gwabula olina omuntu we yabula naye ng'oyagala akomewo oba oyagala kugoba mizimu ne balabe bo enga teweddeko soole ng'onoonya omulimu olina emisango mu kkooti egy'ettaka n'amayumba olina omuntu walemedde kumwe ng'obasigala omukyalo oba omwami nga tolina kwagalwa ezo zonna ensonga n'ebirala babikolako bulungi nnyo basangibwa Kawanda Bombo Road oba bakubireko ku 0769 ku email info@masungadoctors.com ku website www.masungadoctors.com oba ku Facebook Masunga Doctors. So nga mu mbeera eyo nti buli omu ideologically bw'ajja neegatta mu mukago ogwo aba akiba ministry eyo gy'asobola okuvugiramu agenda eya ideology eyo gyapushinga nga nkunyonyodde nti owa Green Party ayagala ministry ya environment neya energy nti webituuka kugamba nti tuzimba plants ezigenerating amasanyalaze tagenda kuzimba coal power plant agenda kuzimba windmill agenda kukozesa solar farm kubanga ezo renewable energy kitegedde nti oli owa economy agenda kusaba ya economy okusobola okulaba nga ayangula process yo creating ama company bwe bityo era ekyokubeerako ekirala mu ggwanga erya Netherlands omukulu Geert Wilders ng'ayita mu kibiina kye ekya Freedom Party yawangula akalulu n'ayingira mu mukago naye nga ye okusinga essira yaliteeka ku immigration era weewaawo ng'aba party ya Freedom Party ministry gye basaba mu mukago ogwo ebeera ya internal affairs kubanga internal affairs yegenda okukola ki yegenda okuddalinga poliisi owa immigration egezeeko okugamba nti kati tugenda teekawo poliisi enoonya abali mu nsi mu bumenyi bw'amateeka nti naba bakusanze ku train nga bakugaseewo gyebaleko tuwe ku biwandiiko bwe bakebera nga oliwo mu bukyamu olumu visa yaggwako balabika okulaba bakola ki bakudiportinga expeditious so zezo interest zetwogerako kati mu ngeri eyo bwe tukiza wano mu ERP mu regional political empowerment engeri Eastern Revolutionary Platform gye yakikolamu kyalibadde kigambibwa nti NUP bwebanga Buganda egibuutikidde ERP n'abo bonna abali affiliated ne babuutikira Busoga Mwami Nandala Mafaabi ne FDC n'afefetta Bugisu Power Patrick Amriato Boy naye n'afefetta Teso nti bonna we bajja nga NRM ensolo eno gye bayita majority bagikuunyudde okitegeera nti Power atuteko molokoni NUP tuteke tundu eryolubirizi nti ERP naye tuteke ekisambi bwe batuula bwe batukulujuliro buli omu interest ze we ziri bwagamba nti wano mu Buganda tulimanye mwanyi kitegeera bajja kugamba nti ministry ya agriculture nkulu nnyo mugituwe era Nandala Mafaabi atuule gy'atuulaga naffe Bugiswe mwanyi tuziina minisita omukulu bw'anaaba agenda kuva wammwe at least mutuwe deputy owa state minister oba sinakindi mutuwe permanent secretary interest ezo ne ziba zikola ki kati weewaawo mugambe nti Buganda nga tulina gold ne Busoga agambe Bugwe eri eyo tulina rare earth minerals ministry ya energy eyo nayo tugigabanye okitegeera nti kati olaba nga ebintu byonna babikola based on interest era ojja kulaba nti aba batudde mu ezo ministry policies ze baba bakola zibeera zisoosowaza interest zaabwe nti kakati mmwe ab'e Kasanda abalina gold ministry oyo wa minerals bw'abazze agenda kugenda anoonye
aba bagenda okukola gold refinery e Kasanda. So tagenda kugenda Australia kunoonya company gye bayita Rio Tinto. Rio Tinto ye muku company ezikyasinza okuyikuula ebyobugagga eby'omuttaka mu nsi yonna. Company yaba Australia. Kati bw'abazze ajagamba Rio Tinto nedda togenda kuyikuula otwale gold omurefiningire mu refinery Australia. Twagala ogizimbe wano tufune ku mirimu tufune emisolo kwegala tulabe nga benefits ezo zisigala wano. Nti bw'omala okumurefininga gold oyo awedde okurefiningibwa mu nuggets kati gwe gojja okufulumya ffe tufune foreign exchange. Naye nga region yo yesobodde okufuna benefits ezo. Kati era mu mbeera eyo nja kwongera ekyokulabirako ekirala era Bugirimaani. Bugirimaani mumanyi omukyala gwe bayita Angela Mako. Angela Mako yali mu kibiina naye ekibiina ekyo gwali mukago nga kiyitibwa CDU-CSU. CDU ye Christian Democrats Union, CSU ye Christian Conservatives something. Naye ate kali akabiina akaddirira CDU nti CDU-CSU kapaati kana ka CSU kibiina ekyatondebwa mu state eya Bugirimaani gye bayita Bavaria oba mwe gye muyita Bayern. Ewali Bayern Munich, ewali BMW, ewali Paulana Festival, October Fest n'ebirala ng'ebiri. Nti state eyo yankizo nnyo mu kubeera nga it is one of the manufacturing hubs eza Germany. It's an industrial heartland. Kati mu mbeera eyo bano aba CSU bwe bajja mu mukago ogwo ministries ebasaba era zeekuusiza ku bya industry okulanga interest zaabwe ziprotectingibwa basigale nga bakola BMW bazi exporting balabike nga bakola ki basigala nga bali ku ntiko mu byenfuna. Era ojja kulaba nti olw'enkola eyo Bavaria zimu ku state ezisinga okubeera nga ngagga mu Federal Republic of Germany. Olw'okuba bo bamanyi ebyobufuzi nti interest yaffe eriwa tuba tubyetabamu tukola ekibiina kyaffe ekisoosowaza interest zaffe. Olwo yenna ayagala okukola naffe tuba tulina okukaanya naye nti kyetumuggyako kiba kitukolera. So ndowooza omuntu yenna ali atulaba agezaako okugatta bino mu mbeera eyo sewo mukama wange kituufu kubanga kyotunyonnyodde ekyo nti kati Buganda mba mulina golodi kiki kye tuba twetaaga bano baba balina bikajjo bano baba balina mwanyi n'ebirala ebigwa mu kkowa eryo. Kati njagala gwe oli muwagizi wa Common Man's Party. Yes sir. Lwaki walonda Common Man's Party mu bibiina byonna? Common Man's Party eyo ya resonatinga nnyo mu ndowooza gye nnina nga gye nkugamba. Gye tutandikidde mu self determination ne gye tutandikidde mu interest ki omuntu z'aba nazo. Ate we nalaba nga omukulu General Moses Bigirwa yeekutte ekifo kya Secretary General mu Common Man's Party nendaba nga endowooza ye eyo endowooza ye ya Eastern Revolutionary Platform ne Regional Political Empowerment kwotadde ne Common Man Party egamba nti ffenna tulina okuba tulina omugabo ogw'omwekanukano ku keeki y'eggwanga nga bibiri byekutte oba mu Lungereza kyoyinza okuyita nti both ideas were inextricably intertwined nga balinga katona waswa tolina wobaawula. Kale nendaba nga kyekintu kyendaba nti nzikiririzaamu era mu ngeri eyo nja kwongerera ekyokulabirako nti Oweekitiibwa Rebecca Aitwala Kadaga mu 2021 nga akalulu kawedde nga batudde Kololo mu tenti nga balonda sipiika yayaayana okulabika nga asigaza obwa sipiika bwe oluvannyuma lw'emyaka wajinda bameka 10. Naye lwaki Mwami Museveni yamusinza ensumika nti Mwami Museveni ali mu kibiina ekya NRM yalina majority yalina buli kimu. Era olw'okuba nti Oweekitiibwa Rebecca Aitwala Kadaga yali talina maanyi ago nga tali empowered bwe yali ayisizaamu Mwami Museveni age limit teyasobola kwenegotiatingira ahead sinze ali mu mutwe gwe naye nkulaga obuzibu bwe bwava nti teyali empowered. So nga ate mu nkola eno gye tugamba yabadde akozesa amaanyi ge n'amanya nti Busoga ninayo ba MP 40 e Buganda waliyo 10 mu bwe bati
bwenfefe tamufa east eri Teso Bugisu ne Bukedi bwenkwate ekibonde ekyo nendabikanga nkiguza interest gye tulina mwina ebyo buli mwina ki ne balabika nti omanyi mu byobufuzi waawo kye tuyita horse trading. Horse trading gwali atulaba mu political science fenomeno ey'okulanga simanyi wekijyayo mu Luganda naye mu Luzungu oyinza okiyita rigorous negotiation, kwegamba okulabika nga muyaayaana ne muteesaganya mu ngeri ey'okusika ennyo omuguwa nti buli omu afuna kyafuna era mugenda okukkaanya nga weewaawo buli omu amatinge nga teri afunye kusinga munne mu ngeri eyo. Kati nga nti wano nga bayisa age limit, omukulu Rebecca Itwala Kadaga singa yali amanyi nti oba speaker buno mbwagala, yali alina okufefetta n'atula ku meeza n'amanya region zenkutte ziweza 2/3 majority. Naye ngera zigamba tujjako ekkomo ku myaka naye tugenda funa kino in return. Waawo kye tuyita quid pro quo, mpankuwe Mukulu Museveni tugenda kuwa emyaka naye emyaka 2 ejijja mu maaso akabondo ka Bukedi Bugisu Toro biki ministry zino tuzaagala nze nange ngasobodde bakumakuma bakuwagire ku kintu kino ekiri unpopular. Waawo kye tuyita eat bitterness, enjogera eyo yava China ew'omukulu Xi Jinping akozesa nnyo ekigambo sikisogera lu China naye bwekitranslate nga bakiyita eat bitterness, nti okola ekintu ekiri unpopular nayo olina okulya obukaawo obwo n'obumira. Naye obukaawo obwo singa babumira nga bamanyi nti emyaka 2 tusecurinze buli omu interest yagifunye, 2/3 majority tuzze nayo naye tusuubiza nti permanent secretary wa agriculture agenda kuvanga Bugisu, chairman wa coffee board eyo yonna etuula Buganda ne Bugisu be bagenda okugabanya ebifo ebyo kuganda nga interest bazitemye to the last detail. Ne Rebecca Itwala Kadaga namugamba nange oba speaker mbwagala emyaka emirala wajinda aba 10 njoke nkuyisizeemu kino. Mzee Museveni yajja kutakulamu ekiwalaata naye olw'okuba amanyi agenda kufuna emyaka baba bamusuuzizza kinene. Kituufu okitegeera baba bamusuuzizza kinene. Kati awo n'olaba nti horse trading eyo ebeeresewo omwekanookano so nga ate ye yafuna nga talina kyawadde. Kituufu yafuna nga talina kyawadde. Era nolaba ekitiibwa Rebecca Itwala Kadaga yatula mu tenti mu nnaku ey'amaanyi ngalaba kaluluka mu mezi naye olw'okuba Museveni levers zino yazisika. So singa omuntu yenna yalabira wala waali walina okubaawo enteeseganya mu busenge nti mmwe muleta abaka 20 mwe muleta 10 kyammwe mwe muleta na 2/3 tugiina tumirekerenda naye emyaka 2 gino tulina kye tukutte nga buli omu kyafunye kiri mu interest ze nti ministry ya energy oba ya minerals Buganda yegenda ogikwata era n'omanya nti mu myaka 2 refinery Kasanda zigenda kuba bweziti nti abe Bunyoro nabo ebya oil bagenda kuba webati nga buli omu agenda akwegattako naye alina kyajjeeyo. Kati era eyo ndowooza enkolola nti bwe lusanyiyo buli omu alina ekifi buli omu alina ekifi kyagenza akwatako. So si nti ate enkoko yonna Mwai Museveni atutte ekifuba ekisambi mwabalekedde entwingiri abatayagala musojjirekawo abaagala tusobola naye omusajja adduse n'ebisambi 2 ebiwawatiro 2 ekisambi ekifuba entwingiri yesigaddewo. Okitegeera nkitegedde kati so mu mbeera eyo ensonga lwaki wasalawo negate ku lusaniya kuba ideologically ne mu ngeri gyenzikiririza self determination ne equitable share ebintu ebyo biresonatinga nange butereevu. Yesewo mukama wange. Kale tugenda ku kibuuzo ekisembayo. Yesewo mukama wange. Technology. Yesewo. Oba teknologiya. Yesewo. Asobola atya okwenfluencinga akalulu? Ekibuuzo ekyo kinene nnyo era nina ebyokulayako 2 byengenda okukuwa. Ekibuuzo ky'obuuziza nja kuddamu nti ye teknologiya asobolera ddala okuinfluencinga akalulu. Mu 2016 waliwo ebintu 2 ebyaliwo ku geopolitical scale ne biba nga byanyeenya ensi
mu ngeri gye baali tebasuubira. Omanyi baba mugenda mu kalulu mu nsi ezaakula waawo kye tuyita polling. Polling eyo wano mu Africa noza tukozesa Afrobarometer, ebweru eyo mu Western world bakozesa nnyo Pew Research Center ne Gallup. Wano ne kampuni endala ne Pew Research Center ne Gallup nti bagenda bapoolinga abantu okupredictinga akalulu we kanaafaanana singa kaba kawedde. Naye nti 2016 ebyava mu kalulu akobwa president bwa America ne ku referendum eya Bungereza okuva mu mukago gw'amawanga ya Brexit okuva mu mukago gw'amawanga ga Bulaaya buli omu teyakisuubira. Kakati nja kutandika na America mu kalulu ka 2016 nja kusooka nkuzeeyoko mu byafaayo otegere bulungi gye kiva. Ebibuga bya America ebisinga biwangaalira mu mbeera gye tuyita redlining. Nga redlining kitegeeza nti waliwo akakoloboze ke bakuba ne weesanga nti otuuka mu kitundu nga kijjuddemu baddugavu ate n'otuuka mu kitundu nga kijjuddemu beeru. Kati ebibuga mu city center mwe musinga okubeera abaddugavu, mu suburbs we wasinga okubeera abazungu oba bamagulu meeru. Kigambibwa mbu Abarasha balina ekkobaani okuteeka omukono mu demokrasiya wa America nga bayita mu tekinologiya. Badeployinga nnyo fake accounts ng'olumu kale zibeera kale beera nga just personal account oba parody account nti bafuna omurasha atudde mu basement. Era waliwo omwami omurasha gwe batta Yevgeny Prigozhin bamutta naye y'omu yakwata mission eyo Putin gye yamuwa. Bino byonna byambu kubanga gye biggweera waliwo n'okunoonyereza tujja tuukawo naye olukiiko lwa Congress ne komiti gye bateekawo okunoonyereza yejjeereza Donald Trump okubanga tewali kobaane lyonna Abarasha kumuyambako kuwangula akalulu ka 2016. Naye nga ekigambibwa ne investigations ze baakola abali ba alleged nga bagamba Yevgeny Prigozhin yalina kye tuyita troll farms. Troll farms baba abantu nga mu basement nga batudde ku computer ng'omuntu omu acreatinze account za Facebook oba Twitter 30 kati ng'agenda apostinga ebintu bye tuyita clickbait ebisikiriza abantu abaddala okudrivinga conversation kati ne babinfusinga mu system omwo n'olaba nga public discourse egenda ekolaki ekyuka ng'ebimu bikulembezebwa disinformation okitegeera olw'engeri nti abantu abasinga baba siba critical thinker. Nga waliwo nakugamba nti ensi Finland yo ba citizen bayo ye education esinga kuba balina nnyo critical thinking. Era walingayo troll farms ezo ezimu zaali Russia ba investigator bagamba waliwo nezaali mu I think ensi bagita Armenia mu Armenia oba Albania nga abantu batulanga ne bacreatinga fake website efaanana nga CNN katugambe nawandikako CNN1.com nga kawoni oli bw'aba si muntu eyetegereza akabuuka naye ng'alaba wano logo ya CNN kweri biki kati najja akola katugeze omutwe gw'amawulire ogugamba nti Pope Francis endorses Donald Trump na photoshopping ekifaananyi ebiseera ebyo AI yali tannaba kutinta nnyo ng'osobola okukozesa photoshop nga Pope ateeka Donald Trump emikono ng'agamba ono ye mukulembeze Katonda gw'alonze. Kati omuntu ali eri nga okusingakiririza mu ddiini agenda kutandika okwa-identifyinga ne Donald Trump olw'okuba Pope gw'akkiririzaamu amutaddeko emikono naye nga si kituufu. Kati ne wabaayo mu tekinologi kye tuyita echo chamber. Echo chamber kwe kukwata nga sinanatuka ku echo chamber waliwo kye tuyita data profiling nti abantu bonna abalina digital footprint buli wolikinga ku kintu
algorithm eno egezaako okubuildinga interests zo nti obadde ku Instagram no swipinga nolaba nampeera nyeenya akabina nyeenya ebbere no double tapping kati saiki bategeeza ono waliwo kategori jagwamu anjala omanyi njagala otunyonyole technology abamu tebamutegeera bulungi njagala onyonyole nga wotandiseko naye nga lunoba oyogedde algorithm nga nakyo okinyonyola omuntu akitegeera algorithm mu lulimi olu computer science it's a set of rules oba ge mateeka computer scientists gakola naawa ekintu kino kya creating okugoberera okusobola okufuna ekyo kye yeetaaga nga onagamba nti bw'ogattemu n'emu ofuna bbiri n'obaka kapeesa ko programming nga buli w'okanyiga kakuwa buwi nti ansa eri 2 naye ng'emabega waakyo okaprogramiza okugaa nti gattemu n'emu kati gwe bw'okagatta n'olaba bbiri ekiri emabega oba tokiraba kati na wano kye kimu nti gwe w'olaba nti ekyana kinyenyeza nyashi kuki ku Instagram no like nenda ikinga emabega bayina personayo gye bacreatinga nti interest zo ze zino wama buli we osologa nti nolabe aka politics kamu kati ate ne bakuleetera obwa politics bungi kati kyekyo kati babanga abanyize nti leta bbiri kati ne balabanga bakola ki nga barecommendinga kati mu ngeri eyo ne bagezako okulaba nti wawo kye tuyita polarization nti bakupolarizinga ne bakuteeka mu echo chamber ekulaga ebyo byokka byoyagala okulaba nga byotayagala kulaba tebabikulaga kati togenda kulaba father Musaala nga asome misa ebukalango nga wala binampeera anyenya akabina nga wabula ikinzi unava ku nampeera ogera ekyana kye Tanzania ekyambadde Yesu kizinira ku video Diamond Platinum ate ebya father Musaala asabe misa ebukalango tebigenda kugirako ddala mu video so mu mbeera yeyo kati even mu political space eno nti bagenda kufeedinga political views ezo zo identifying nazo oba okusinzira ku data points ze bakuyinako kati njagala tutandikira ku social media influencinga eti akalulu social media kyenzijako ka social media oku influencinga akalulu kyekiri kyekugamba ekya echo chambers nti bajja ku profilinga nti ono alina emyaka bwe giti si mufumbo talina mwana abeera wano akola mulimu bwe guti bagezeko okugamba nti nsonga ki eziyinza okumutriggeringa oba triggering eziyinza okumusendereza n'abeera so politically active n'agamba nti nina okulonda nti kati ebiseera ebyo mu America waliwo high crime rate high crime rate yeyo abasinga bagigataganya ne immigration nti abagwira abajja mu nsi be basinga okukola emisango nti bayinza okubayo just akasango kamu nti omusajja yavudde Guatemala n'araping omukazi omuzungu n'amutta kati story eyo bajamplifyinga nnyo nti oli wabeera musajja muzungu obwongo bwe bugenda kubeera programmed nnyo afune obusungu afune obukyayi kati wala nti Donald Trump ayimiridde ku agenda ey'okulabika nga stopping immigration agenda zimba n'ekisenge ku border ekyo kijja kumujja yalonde kati nkuzzaayo ku redlining nti Ssematalo owookubiri we yali aggwa ye yaleetawo okusegmenting okulaba nti abaddugavu bawangalira wano abazungu bawangalira wano waliwo bill gye bayisa bagiyita GI bill mu 1946 nti bano ba private abava si ba private naye bonna abalwana mu Ssematalo mu US Army oba US Army oba Air Force Navy bonna bakomawo nga babayambako okulaba nga babatetenkanyiza obulamu okutandika amaka n'okufuna ladder to home ownership nga home ownership eyo balina nga okwaccessinga loans kati bwewanga wali muddugavu neighborhood yo bagikubanga mu line emyufu nga bwogenda okusaba loan tebagenda kuwa loan nga bagamba eyo area teri valuable tegenda kuzza sente zaffe naye ate nga bw'oba omuzungu nga gweyo bagikuba mu green nga bagamba awo wali desirable
bajja kuzza ssente zaffe ne bakuwa loan. Kati economic policy eyo negenda nge creating neighborhoods eziri segregated. Kati tulina kye tuyita zip codes. Nti ojja kukwata zip code, America bazita zip code, Europe bazita post code. Olabe nti zip code eyo erimu nnyo abaddugavu. Kati bwe tutuuka mu kamyufu aka Democratic Party, Hillary Clinton ye yali akalulu. Naye nga Hillary Clinton oyo okulya akalulu, establishment ya Democratic Party yamulinnye emabega, nga polls zonna zaali ziraga nti Bernie Sanders ye yali favorite w'abalonzi. Naye nga omanyi nti delegates conference, badelegate bwe bajja ne batuula, gw'atali delegate tolina kyokola kikyogamba. Kati olwa establishment eyo badelegate ne bayisaamu ani Hillary Clinton mu kamyufu. Kati bano abantu ba wansi ba party member balina obusungu nga balaba Bernie Sanders yabadde ayogera ku nsonga ezibaluma ng'agamba nze ngenda kuleeta free health care nga gwe mulaba Europe. Kuba America health care yaabwe yakusasulira insurance. So kati obusungu obwo bwe balina kigambibwa mbu abalasha bano bagenda ne batajetinga voting blocks zino nti omuddugavu atera okuvotinga ki Democrat nga bamulaga feeds zino nga yoga nti bayinza okcreatinga yo persona nga ayinza okukwata just omuwala omuddugavu ngoba just akola makeup naye nga ayogera ebigambo ebiri political. Naga abantu bakamyufu kaffe Bernie Sanders teyayitamu ze sigenda na kulonda mu general election sijja kujja. Ate ng'eri omuzungu oli gwe bapika bamugamba ensi eggwawo immigration atumalawo bw'otajja kulonda Trump tetugenda sigaza nsi. Kati ng'olaba nti eno mu baddugavu algorithm ezo n'engeri influence gye bakola bali mu kukola voter suppression. Ng'ate eno mu bazungu bali mu kudrivinga out people to vote. Kati akalulu ka America kakolebwa mu kintu kye tuyita swing states. Swing states mu bbiri kubeera mu area gye tuyita Midwest oba Rust Belt nga waliwo Wisconsin, Pennsylvania, Michigan. Naye mu 2016 ne Ohio yalimu. Kati Ohio yali swing state naye kati eri reliably Republican kubanga ne Vice President J.D. Vance ye senator yafuka senator wa mu 2022 mu midterms kwe kusobola okujja mu Senate ate n'afuka Vice President. Kati eri reliably Republican. Ne Florida nayo yalinga swing state kuva dda nadda netuuka nefuuka reliably Republican kubanga ne Trump gye yaregisteringa residency ye residency ye yagijja New York n'agize Mar-a-Lago n'agamba ndi mutuuze we Mar-a-Lago ye permanent address yange okusobola okudrivinga support ye. Kakati n'olaba nti mu swing state zino abantu abaali supposed okulonda Hillary Clinton tebajja kulonda. Ate abali supposed okulonda Republican baavaayo mu bungi. N'olaba nga margins ze baaluzinga because it's winner take all. Oli kasita banga kusinza obululu mu eyo state electoral votes zonna azitwala. Kati n'olaba nga mu electoral college system Donald Trump ya sweepinga swing state zonna Michigan, Wisconsin, Ohio, Pennsylvania. Nga kumpi state ezo zonna ezosanga zina electoral college votes eziwera kumpi 50. Kitegeera. So mu mbeera eyo ne kirabika nti kigambibwa mbu technology oyo yayambako olw'abano abantu abalinga ku social media baba influencing ne baba social engineering okulaba nga ba Democrat basigala ewaka ne batajja kulonda ate ba Republican ne bavaayo mu bungi nnyo ne bawa Donald Trump akalulu kangi. Trump n'asobola okukola ki okuwangula naye nga report yafulumibwa omukulu special counsel Robert S. Mueller mu investigation yeyo findings ezo ze yawaayo naye nga final decision gye baakola mu Congress ne mu Senate bagamba tewali kwekobaana kwonna wakati wa Donald Trump ne Russia era Trump yabeera acquitted mu mbeera eyo naye nga yengeri technology ajasobola okukozesebwa era ne wekigenda Bungereza kampu eno eya Boris Johnson eyali egamba nti tuve mu mukago gwa Bulaaya bakola polling mu research yaabwe nga waliwo abalonzi abajja okusigala ewaka
so nga nabo singo bo bayise mu Facebook mu X mu TikTok no bapika baina chebongerako kati ze imagine ezo kubanga bagamba akaluluka vote leave I think bano bawangula 52 on 48 erola margins ntono nnyo ne Donald Trump chechi muntu bogena no pepeta margin state by state obululu mutwalo gumu obululu gumu kitundu obululu meka naye nga electoral college vote yonna abagitutte kuba state eyo abajetise so mu ngeri eyo nona anti teknolojia bwatyo basobola okukola ki okusabotage nga akalulu era nga mpumbabumba mu kumbeera eyo kigambibwa nti wawo company gye bayita Cambridge Analytica nga ba political advisor aba leave campaign ya Brexit n'aba Donald Trump bajeyambisa okozesa strategies ezo era company eyo yaggalwawo teina interview yonna gye yawamu n'amawulire era ng'enenyezebwa okuba nga yasabotage nga democracy the will of the people so mu mbeera eyo teknologiya wayinza okukozesebwa kyakalanya akalulu kale tweyanziza nnyo so gwali atulaba Uganda si kizinga naffe tuli mu nsi era social media esobolera ddala okuinfluencinga akalulu ka 2026 lwansonga nti wofuna hot topics nga we tulabye eri nti wawo hot topic ya immigration wano mu Uganda bwogamba nti abantu abawangalira mu bitundu ebyenjawulo bizibu ki bye bayina ekyomukisa omubi nti census gye twafuna teyali nambulukufu nnyo kulambulula wawo kye tuyita internet penetration ekitundutundu ly'abantu abawangalira mu kitundu abalina access ku mutimbagano simanyi oba President Museveni oyo data amulina naye yamwesigaliza to his advantage naye bw'okwata tugeze omuntu awangalira Masaka Bukomansimbi Lwengo ng'alina amasamba n'amasamba g'emmwanyi n'oba nti waliwo akalango akayitingana nga kagamba bayise etteeka ly'emmwanyi babaggyeko emmwanyi zaabwe omuntu oyo ne bw'aba nga ye teyeenyigira nnyo mu byabufuzi naye nga buli wateekako TikTok okulaba swengere okulaba babizonto aba aswipinga akalango ne kajja akalango ako gye kakoma okujja n'okujja kaba kamutekamu ekinyiginyigi n'obusungu na buli kimu ng'era kaba kamulaga nti gezaako okujja olonde omubaka oyo agenda okuwagira okuzzaawo enfuna ye ey'emmwanyi gye baakuggyako kati ojja kwesanga nti omuntu oyo ajja kujja alonde akalanga ako bano bakateekateeka batya ati kyekyo nti kati bali abakugu ba media strategists aba campaign team yonna eyagala okukubanga twogera ku kapompinga ku simu nga katugamba oli ateekako alina zenda janyiga alina app kwagenza ogulira ebyokulya akalango ne kajja ke kalango ke twogerako ako exactly naye ngera okusinga kajja ayita mu mikutu gya social media nti oli aswipinga TikTok alabako bidaki naye abaali awo akalango ne kapopinga naye kaba ka seconds 3 wolololo abasajja batubbira emmwanyi era bw'otalonde kino na kino emmwanyi eggwawo n'akalaba olunaku emirundi 6 kajja kutandika okumusikiriza era gye biggwera olunaku olw'okulonda ajja kubeera social engineered ajja alonda oyo munnabyabufuzi abadde asindikiriza agenda eyo kati bwe wabaawo ne kampu endala egamba kati tukapima tutya nti kagenda wa mulonzi bukozi n'abaana b'essimu abaana amasimu wetugira nti waawo kye tuyita segmentation kati essimu eyo bw'oteekako location yongeri on tulina kye tuyita geolocation tagging nti oli asindika akalango agenda kugamba mpereza oyo omuntu yenna nga geolocation tagging eri mu Greater Masaka era ono kuba kati ekyongaye nti waawo kye tuyita segmentation oba echo chamber kati awa creatinze echo chamber nga akalango k'emmwanyi ako kagenda kulabibwa ba Masaka Greater Masaka bokka nti oli kasita aba n'essimu ye nga location eri on ne bagipiikinga by GPS nti ali Masaka agenda laba akalango ate gwe ow'e Kampala siko ogenda okulaba ojjalaba kalala nti mmwe katugeze ekizibu kyammwe enguudo mbi ebinya bitutta abasajja batubbye katugogenda laba kanguudo oli alabe kamwanyi
kati ne wabayo ne kampu endala ng'egamba nti opponent yafuna sente z'ebisiyaga ayonoona abaana bamwe abo batajetinga we bali nti muntu ki nti omuzadde yenna wakati w'emyaka 25 n'enkaaga ali conservative atirira ddala omwana we okulabika nga ki kati ajja kunoonya kuba mu profile oyinza oba okola profile oyo oteekako Mathias Sekanjako from Mityana lives in Kampala, Uganda, married, has children. Kati abo bo bawadde data babafunye data nti oyina abaana kati gwataka kalanga kagamba nti ekibiina gundi kifunye sente mbisiyaga abaana bwe bagwawo era bwe mutalonde ffe abaana bamwe bagenda basi yaga babamalewo kati nawe otandika ofuna okutya okwo wesanga nti wona agenda ku kalulu oli social engineered kubanga owulira olina okutya nti obwana wange bwenzadde babusiyaga okitegeera kati mu mbeera eyo Uganda si island ojja kwesanga nti ziri kampu ziba nga ziri sophisticated nnyo nga zisobola okukozesa tekinologiya zisobola okukola obulango obuli specific okusinziira ku nsonga ki ey'omuzinzi esobola okudrivinga abalonzi nti naye abantu abatali politically active kigende benyigire mu kalulu tugende tusange nti turn up gye twalina nga simanya 62% biki tutuuke nga 97% abantu balonzi naye nga effect evudde kuki evudde ku social media nti buli omu ne agenda ye apampinze n'apampinga na social engineering abalonzi ne basobola okuba nga bakola ki nga bavaayo balonde so tekinologiya asobolera ddala nga gye nkomeredde okusalawo akalulu yes sir kale toyanza amina sebo